Webale kwekumira ku newspark channel kati tugenda kubeera nga ate tugatandikira okasita ofuna notification otegera butegezi nti ate mangi getukuleetedde. Tamale Mirundi Junior ayina olutalo lwali mu kwagala okuddamu okusiikuula lwe lutalo lwe ne fullfigure avuddeyo n'abeera nga ate asabula fullfigure mbu teyanyumye bye yayambadde mbu teyanyumye munnange Tamale Mirundi Junior wati bw'avuddeyo n'abeera nga alumba fullfigure. Kulika Franka gasumba akasabuni okasiibudde taata nawe nobadde okaluddemu anga Franka akasopu akasiibudde bye tukasabuni tebatuyise ku mukolo nkituufu nalabye fullfigure agamba nti tebatuyise fullfigure oli mutuufu tebatuyise fullfigure mutuufu namulabye fullfigure agamba Junior ne Kasuku tebabayise iye fullfigure kituufu tebatuyise batukowa batukowa mukwano batukowa buli omu abeereko ewaabwe nze munange sikyanyigira muntu atampise era fullfigure gwe wamma kituufu kyewabadde oyogera gwe bakuyise fe batukowa iwatulu oli mutuufu fullfigure. Mama Nakangubi mama Flower wanyumidde omukolo baba naye fullfigure designer wo musibe mama Flower amagezi genkuwa nga muto designer wo musibe analyst banange embaga ziri okanga ne zijja nze buli wempulira nga amaanyi gampeddemu nga mpulira obusungu ndowooza ku designer wa fullfigure obusungu ne bunzigwako musibe mama Flower wanyumidde omukolo gwa Gashumba mama president's advisor fullfigure wanyumidde omukolo Chabadde kibi nnyo baanammwe. Yes, ye Tamale Mirundi Junior munnange katulinde fullfigure kyanamuddamu. Anaye olutalo lwa fullfigure ne Junior onoluwulira Junior munnanga avuddeyo n'abeera nga ate asekerera akosa n'okusabula Bruno K kyokka Bruno K no mukwano gwe naye babadde ne Timo ku live ya Tamale Mirundi Junior n'abeera nga ate munnange Bruno K bamusabula bannange Bruno K bali mu kumusabula olwa concert katubere nga tukuwa akatambi kano okategedde ekyokubiri abantu kye bagamba nti Bruno K teyasiima aligulidde yalo bamuwa sente mama Fina yamuwa miliyoni 10 n'asolooza miliyoni 3 Bruno K musikado ya Crysto Panda yokka yafuna miliyoni 5 kati Uganda bakirabanga teyasiima ate okutegeka shaka atasolooze bakirabanga aligulidde. Okategede goyagala people to support you in a space of 2 months baje always gabawa gwe bakusupporting almost with 200 million. Who does that? Greediness okoze champanya live no Wednesday kunawero juguzemwe motoka. Everybody was happy for you. Why would you put on a concert ate? Chitegeza ochayagalera tunyunyuta. Kuba toyina maanyi golaga. Amaanyi wagatulazedda ku online kwegali chimala. Sit down. Yeah. Chimala. Stop there.
kati wazinye no fuka mu nyumba wayo nonye ewaka wosula naye wamma abambaga nti abantu babadde bangi nze nalaba babadde batono mu show ya Bruno K everyone was a VIP buli omu yatudde ku table ye buli omu yatudde ku table ye abangezere ba girlfriend babaddeko abali ku date omweri ekirungi talisiku nemu yasose mu Uganda buli omu tula ku table ye eyo show ya byafaayo okola otya show buli omu n'aba VIP bonna babadde ba VIP abazze yakoze era bamugamba tokola buli omu yatudde bulungi buli omu yatudde bulungi okuba Junior eri show ya byafaayo obedde abantu atudde mu katebe n'agula ekindazi ne soda ekindazi n'akiwummuza mu katebe n'ebindazi byatudde mu butebe obedde bagula ebindazi ne babiteeka mu butebe kuza namukasa yazze okutuula ng'ebindazi byakidde walume ebiri wali mu butebe buli omu yazze n'enterekeraye nati abantu bwedda bagendako mu buleeki abagenyi abakulu yabadde Shalumu n'entambi ne Namukasa be babadde abagenyi abakulu so yabuzeemu amaanyi yabuzeemu ne Eddie Kenzo lwaki onyooma emikolo gy'abantu Kenzo yabadde wali nga tali si byaliku ng'ali ati alinya amagamaga ng'era atalina mulungi kwanga yankubidde kubanga nze nakomye ku restaurant eri opposite nazze nga sirabawo bantu ngenda otuuka mu holo ng'abantu tono naye sijja swalira wano kanzireyo nenkubira Kasuku nembwa Akasuku tugeza Jekinizi yakomye kibuye ku lawundi naddayo Kasuku fake friend Kasuku era ne fake friend tebazze kati gwawenzo tuula waawo nekuku watukoze otya kukuwakubeera fake friend bino wama bintu bya realistic abantu bayingiridde na bwereere batuuse ne baga abantu bayingire nga nabo tebaagala n'abazadde baaganya oleeta abaana baabwe mbwe enkya kusoma wali abaana basoma Saturday kati Farida abadde aleeta waaki Farida wamulabye abadde aleeta waaki for what value addition does Farida Nakangubi bring on a concert alanga padi na omo Farida nyini yategeka ekivulu ne kimusala ye mwennyini Farida ekivulu kyamusala nyensi eraba kati ate gw'oleeta Farida is not serious mbuye mentawe so omuzungu agamba no sooner did the concert start, it ended. Wasoma kono sooner. Wasoma sooner the concert start, it ended. It ended. Kyonna kyavuddeyo kyekyo. Tokiddangamu tokiddira. Bruno K ekivulu kala kimwettire.
Yes, wetweyongerayo Namukasa wadde nga akola olugambo ku balala naye ye tayagala kumukolako olugambo avuddeyo n'abeera ng'ate atabuka. Ye agambye nti no ye mumwogereko naye mwesonyiwe bbaawe atwogera ku bbaawe Lubega era obusungu munnange abulina ku Badru n'abubeera ku Sendi ate era munnange ne Nuldin abona avuddeyo n'abeera ng'abatabukira akatambi kaakano. Gana buli ssaawa. Ninengeri gye mpuliddemu Uncle Eddie nga nkubamu ne Badru. I felt bad because bano abantu mbawe ekitiibwa bano abantu mbafukamirira nga mbasanze naye buli wokolanga ogezaako teeka omuntu omulala wansi it's not good kati bwe muba muvuddeyo ne munvuma at least nze mumpe omusalaba ngwetikke naye omuntu ali innocent please omusajja oyo mumuleke because he is ali innocent bino ebintu byaffe tabimanyi Uncle Eddie Sendi Badru bwe mba mulumba Namukasa munumbe nganze omwami tumuleke omusajja oyo tumuleke ngatuvudde waawo kubanga ekinaddako wallahi billahi ne bajja ngenda bambala bukanzu kuba bwe mbambala pati nja kunama nja kubambalya bukanzu mbasabye politely nze banumbe but ye bamwesonyi but bwe banasigala nga bamudisrespectinga ngenda bambala bukanzu ngenda kwerwanako ngenda kudefendinga abantu benjagala stop disrespecting other people mwengate to disrespecting abakazi bamu mwengate to disrespecting abakazi bamu why would you disrespect someone nga talina mawulire batinga akulimu nengamba nedda tekisoboka Sikulimba, that's bad. Tosobola disrespecting muntu nga talina mawulire musajja wattu lwaki tebamuleka kwe kudiginga deep tetegere obusungu buvaawa nti Bati yali asaba Namukasa obumuli Valentine ngera amusuubiza okulabika nti lwaki wamuganirawo nga bukyali wabula mpulira wallahi atenga I'm serious about this. Yes nkulaba tosobola kuvaayo abantu abaludde mawulire Badru Uncle Eddie Sendi Nuruddin Ntege mbasaba mu buwombeefu obwenjawulo bwe muba mulumba Namukasa mu nvume but mulekerawo leeta bano abantu abatali mawulire lwakuba bali mu bulamu mu bantu be mumanyi ne mubateeka wansi bano abantu mugenda bateeka mu depression bano abantu tebamanyi mawulire nange kenyini munkuba mawulire naye ntuula ne binnuma but nangamba guno yeno path gye natwala but mulekerawo okudisrespectinga mukirekerawo ani moze mukole kuba mpulira wayaziba kati Namukasa n'okugula tobyawula bakupangisa ennyumba n'ogipostinga ati wagiguze. That's where the problem is coming from. Lwaki temuzimba zammwe fe abazimba tetuliiwo n'abayimbi mufuna ssente ne mudda mu apartment ne mupostinga God sent you what? Lydia Jasmine wali olowooza you'll go away with it so giraba Lydia Jasmine byokola mu nzikiza bikomawo mu light you are renting bakupangisa ennyumba mwe nyumba yali wali opangisa yaki Lydia Jasmine oyina omutima omubi mukazi gwe buli kiseera obeera mu sikando za mutima mubi kati ono omwana ddane forever lwaki wali okubira mukama we essimu. Waliwo olutalo oluli ku TikTok lwe lutalo lwa Luwilight Kosane CEO owa Infotrust. Bano bali mu kwesabula. Kakati Luwilight munange akyagenda mu maaso n'okuba nti no alangira n'okusabula CEO owa Infotrust twogera ku mukyala Jebbi. Waliwo olutalo lwe mbalaba mwagala okuwakankula. Naye sis waliwo ka statement ke nawulidde mbu omuntu omu awakankula entalo. Muchala Jebbi nagamba ali proud of okuwakankula entalo ate n'amala n'azirekamu abantu. Let me send you this small information. First and foremost, you cannot compare why you can't compete.
oli mukazi mukulu mu myaka kyekisooka. I do not compete with old heads. I'll be so stupid if I start comparing what I have to what you have. You're way older than me. You're way older than me. So we cannot sit on the same table and we're like, oh, let's compare what we have. I have ample time. For starters, nze bye nnina kati wali tobina na ku myaka gyo. You understand? I have insights. Ate bye nnina okwogera ne bikuswaza ne bikuyiwemba. Secondly, sizadde myaka gya menopause. Are we at par? Sizadde mu myaka gya menopause. Secondly, I'm not dating a younger man than I am. Yes, I'm not dating a younger man than I am. I'm not dating a sugar daddy for a good life because I can do that. You understand? Ekyokusatu, when you want to attack Louis Light and you want a battle from Louis Light doesn't shy away from a battle. She doesn't run away from a battle. So if you want to attack Louis Light, do it. Straight bullets. Pa, 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 pa. Njakulaga nti njakuwa ebibyo ate nga ne mu boosi basiriimu nkukubira business awe nyini nkukube. So if you want to attack Louis, make sure otekamu erinnya Louis si bantu kutandika banne wanalabika abadde agamba Louis oba totya tekamu erinnya. Okay, ekyokusatu nabadde ku live ne making this clear. I'm making it clear for the last time. Akagato keyo video comment section yabadde yagala okambaza abantu abagwa mu kiti ekimu. My man ain't no broke man. Okay, my man ain't no broke man. That lady was talking about a broke man. Sisobola kweyambaza kagato ka mukazi dating a broke man. Nga dating a broke man. It is as simple as that. Okay? Newe nakulabe ngoyisa ka statement mbuze mpaka nkule ntalo simanya nenzi baleka honey boo papa. You cannot compare me to you. Emyaka jikutwaliriza jikuwubidde akawero. You kumyaka joliko as an old hag. Comparing yourself to a 25-year-old again making a 26 is lame as fuck. Okay? Get a life. Do better. Don't you see the Zaris? Don't you see them? Compare yourself to Zari. People who often want to show class and money, you muddle me. I swear to God. If you believe you have assets, then go compare yourself to people you believe to have them. If a person hasn't compared themselves to you, why do you feel the need to, say something? Okay? Then when tunulira what you hold, it is too local for me to have it even in my house. Because if you say you're rich and we literally have the same things in the house, then that is lame as fuck. Olutalo no? Basaba. Tulutekeko seal. Up until yalutandise amentioning erinnya lyoyo omuntu gwe yakoze gwe attackinze mujja kutegeera nti ebya mugagga simanya inamu kasente tebinkwata konja kusabula ompulire oshegere ate nkulage nti nze sisibibwa oshegere gwe wakankula entalo mentioning erinnya lyange sebyo byakwekoza mambulugga kwekuba paint za makeup ng'oli mukazi muddugavu notekako ekipaint kya makeup nga byokwegereziganya n'abaana abato. You want to up their game, you're fighting with a brown woman, you also want to be brown. Didn't the makeup artist know that you're dark-skinned? Anywho, this is nothing personal, but people who want this battle to continue and people who think I will be arrested, genda mugambe eyatandise olutalo yabadde ayagala oluwa kankula to use Louis Light's name. It is as simple as that. Then ate tugulewo olutalo sinziggo. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga o likinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.